Nyashi wangu batandikira. Tuli ku Nyashi kwa Nyashi nga mukimanyi nti ffe bakubi ba dancehall of course abaletera abantu okubibyamu oba okuva mu ntebe watudde so tuli ku sheno eya Nyashi kwa Nyashi second edition mwe tulagira oba mwe balagira abaana ab'obuwala bakola obulungi mukimanyi wana Uganda kyafuuka kimu ku ttunzi abawala bakola obulungi mukimanyi kintu kya bugagga oba kintu kya kabi naddala erifu abasajja tunyumirwa nnyo okulaba n'abakyala banyumirwa nnyo okulaba abakyala bannabo bakola obulungi so ku Nyashi kwa Nyashi wano ku Nyashi festival wobisanga so bafana wendi nnyo okubeera nga genyenya byonna birabibweko ate tweyongera okubanga Uganda tulaga nti amakula gaayo gakyaliwo kuba ffe twayimba ensolo kati ekiraalo embuzi zino okukabira mu biraalo pomeni jjukira butekamu pomeni gaba galina kwenyina so tuba tulina okubeerawo abagalina mujje abatagalina mujje mugalabe ate abagala okubanga nammwe mugalabako mujje mugalabe gwa buli omu mu kategori yagenda kubeerawo abalina akatono nga kanyenya kagenda beerawo nga tukutawo ku nsonga ya Nyashi katono president wa federation bamuwadde obuko soko muyozoyo nkuyozayoza muganda wange Eddie Kenzo okutuuka ku makulu ag'obwa advisor ngo advising president mweyo office yakwadde ekyo kintu kya buvunanyizibwa mwenga mu abayimbi mufunyemu mu federation before federation nze kati nganze sigifunangamu ate n'ebigendererwa byayo nze nali disappointed somewhere because bwe tudda mu by'okutwala eggwanga mu maaso ate bibeeramu serious era nga bombi tubadde mu kibuuzo kya Nyashi olwo ne tuvaayo kati ne tudda ku kibuuzo ekirala olwo okiddamu nga bwe bakikubuuzizza federation bibiina tubikola okubanga bituyambako tuyisizemu eddoboozi limu okusobola okubaako ekintu kye tuggusa nga bannamawulire bwe muneekuŋŋaanyamu eddoboozi ate bannamawulire mu ebisinga bino mubimanyi kuba muzze mu recordinga abayimbi n'abantu ab'enjawulo abali mu koozi eyo okubanga okuyimba kweyongera mu maaso federation ya disappointing nti bwe nagendayo okutula konna kwe twatuulayo ne tuvuga amafuta tugenda tukuŋŋaana ng'abembi tuyisiza eddoboozi lye twayisa lyali lyakubeera nga gavumenti ewulira n'ebitongole ebikwasaganya entertainment okuvaayo okumanya nti okuyimba kya ttunzi kya bugagga era mulimu abakisookamu ne batakifunamu nga olw'obutategeera bwaffe naye bwe twatuuse ku mulembe ogw'okutegeera nti okuyimba business era tusobola okukufunamu ne tugenda mu federation tufune eddoboozi eryawamu abantu bafunemu n'abataafuna nga music waabwe muzito basobole okufuna kuba abayimbi bangi nnyo abaafa nga tebafunangako ku royalties zaabwe okitegeera abantu waabwe nga family zibonaabona naye bw'ogenda ku mikutu gya social media ku TikTok okokka kusobola okulaga nti ennyimba z'aba Paulo Kafero babasudde ze basinga abantu duet oba okukolamu oba okutuulamu oba okunyumirwa sitegeeza nti nno bwe tugenda mu meeting eyo nga tusuubira nti abantu abainvestinze mu music ebbanga ddene okuva twava mu lockdown abayimbi baafiirwa na buli kati abayimbi bateeka ebivulu nga bafiirwa so government nebanga eringa emenyawo enkola y'okuyimba ekunafuye okitegeera kifuuke ekintu ekiri awo ekuggyeko ekitiibwa kyayo ng'eggyemu abantu oba ng'enafu y'abantu abo abayina ebitiibwa mu music ng'ebayimbisa music gwe batalina kuyimba nga bonokera ku makya n'oyimba oluyimba oluwaana gavumenti eriko naye nga byekoze tebiriiyo nga byekoze ebikoze tobyogeddeko nate n'olimba ate nga wa federation at least yandizze negamba enkola gye tutaddewo abayimbi ne bavayo nga beesunga abantu bangi baatambula okugenda ku federation abayimbi bonna ab'ebitiibwa nga bagamba abaana bano ke bayimusizza omuliro gwatulema naffe abakulu katuveeyo kakati ogenda okuwulira ebiseera ebyaddako tugaa ffe tuli mabega tuli bagoberezi oba abawi b'amagezi mu kiba twetwagisiddwa naye ne tugaa tubeere mabega nga tumanyi kijja kutambula mu nkola abantu ba stakeholder mu music abantu abonyebonye ne music nga gavumenti bwe yakutte ababaka ne batwala parliament etuule eggulu ne babateera miliyoni 55 ku account just genda ggulu ate nga parliament zigenda kutuula mirundi ng'ena kitegeeza buli lutuula balina okubateeko miliyoni aga babatereka allowance babawe buli kimu naye ki kye bakola ennyo ekisinga eky'omuyimbi akeera n'abuusa abantu n'asomesa abantu n'annyonnyola abantu nga nabo baba banoonya obululu era omuyimbi yabaawo bayambako bafuna attention y'abantu naye batuuka mu parliament tebasobola kuteeseza music na bintu by'amazima baagala omuntu kati agaggawale buki bugaggawazi from nowhere kati ne tugamba nti gavumenti yandibadde kya mugaso nnyo okukwata ssente ng'ezo n'epimapima abayimbi ssente ze bataddemu kuba bannaffe bwe bagenda ne bazimba amayumba ffe tuinvestinga mu music n'okwata miliyoni 10 n'oseka mu video n'okwata miliyoni 10 n'otupromoting oluyimba n'okwata miliyoni 10 n'okola ekivulu ne bagamba kikusaze wafunye miliyoni 5 wafunye miliyoni 3 wafunye miliyoni 25 ng'ate wateekamu 10 so kati embeera eyo nejja nebeera nga tekwatagana bwe twatuse mu federation ekiringa ekigamba nti nno tulina eddoboozi eriise eriyambako omuyimbi bakoze sako ne bagamba abayimbi nti ate balina kwewola bwewozi ssente ze babadde nga bakolera gavumenti nga
ne baba nga balina kwewola bwewozi ate si kwewola bwewozi nti olina value ya music nti azitowa era atambula era osobola okumalako wiiki ng'osobola okuzzayo miliyoni 3.5 ne baleeta misingo olina okujja n'omusingo oba nnyumba oba mmotoka oba ki okuwa ssente ezisobola okuyamba jjukira talenti z'abantu bano abasinga zeesibirwa ssente abanigeria batuyiseeko bino tekyeganika genda okole research gavumenti yabakwatamu omukono gavumenti kasita bakiraba nti esobola okuzza ssente zaayo nga gavumenti bwewola ab'emmwanyi nga gavumenti bwewola okuyimba kintu kirala nnyo ate talenti erimu ssente nnyingi nnyo oba lwakuba batufuga bo tebali talented oba lwakuba batufuga omanyi bino ebya talenti birala n'ebyokufuga ensi ebyokufuga ensi osobola okukera ku makya go n'ofuna obusungu bwo n'ofuna ttiimu yo nemugamba tusobola okuwamba n'obeera gundi nze n'embeera gundi bino bya talenti omusiru atawulira nakya atawulira omusiru n'omugwagwa bonna batunja ne bawula ate oba n'atayogera asobola okwawula nti oyo muyimbi ne kasiru bwalaba bweti abikolwa asobola okwawula nti oyo muyimbi naye kati wano okuyimba oba entertainment kinafuibwa ne kirinnyibwako kyova olaba nti Uganda omuntu atamanyi kuyimba omusanga yasinga amanyi okuyimba amaanyi kuba oli atamanyi kuyimba ye ayagala yeeteeka buli kimu bamulabe ate ayagala okuyimba yeerekamu ekitiibwa kiri ekyokumanya buli kimu njagala kavalio njagala mbeerewo because nsaanidde okubeerawo saagala mbeerewo because nsaanidde nga ebibuuzo bingi nga ansi olina ntono okitegeera kati wano ne tujja ntuyingiramu omuganuro gw'okuba nti buli muntu ayingiramu bw'ayingira okukwatagana n'abali mu gavumenti bwe bamulaba nti nno eddoboozi lyoyisa lyetaaga biliyoni 5 bakulaga mbu nno bakuze ebbali gwe ne bakuwayo biliyoni ne bakulaga bali baveeko okitegeera ogenda okulaba eddoboozi lyemwali musitudde mwenna nga eddoboozi likoze eki okuva ne twatandika ekintu ekyo waliwo for example bingi ebikolebwa olusibe tamanya ne waliwo ssente zayisibwa nawulya zaali biliyoni meka 5 nga biliyoni ezo bagamba bajjeeko biliyoni 3.8 biliyoni 4 zakulya abayimbi babadde bazirya nga ate basula ku hotel gye bayita aru hotel naye bayimbi kibaveyo era abayimbi abo tubalabe abaweza omuwendo oguli ezo ssente n'okuba nga basula nga n'omwaka tegunnawera ne bagamba biliyoni 3 zigenda bayimbi byakulya kakyogamba nno tetulina bwongo bugamba nti zino ssente tusobola okujjako biliyoni emu ne tugula ettaka ne tuzimbawo hotel nga yabayimbi forever nga babeerawo nga it takes just 2 billion or 1 billion ne muzimba ekifo kyemugamba kitegeeza gavumenti ena obusobozi obutuwa ssente sukka ezo ne tuzimba ekifo nga naye kiganyulwamu nga kigenda kubeerawo nga kyansikirano nga kikola ebintu ebikulakulanya talent oba okuyimba saawa eno gwegenda obeeko president gwoleeta Uganda yegweko ne Burna Boy ku airport nga bazze buzito kuli ayina bodyguard tulabani gwe bagenda kuliorganizinga era ni gwe bagenda bayinza no muganda wange kabe ani Trump nakwatagana kono kitegeeza okuyimba kyatunzi kyavali omuyimbi omwe asobola okuteeka eggwanga somewhere natis nerimanyika atis ne balyogerako naye kati enembeera y'okunyigirwa mu ttooke y'okubeera nti no n'okuyimba ate kuzzeemu politics batandise okubba ssente z'omuyimbi batandise okubba talenti kati kitegeeza omunaku aliddewa okitegeera era tulina kayimba gamba nti ensi baagigabana baagitemamu ebitundu baabigabana ensozi n'emigga baabigabana n'akatono k'omwavu bakagabana omunaku aliddewa kati fe omulamwa gwaffe nga bwobuli bakola enjiri y'ebyobufuzi kampeyini yaffe eri ku byakuyimba okuyimba kwaffe kugudde lwakuba nti naabo mutunulire n'empaka ezaali eza warding nga bawadinga abayimbi babivaako kubanga abaali bazitwala nga si bayimbi ekyovola bawaadi zaagwa n'abaali bazitwala ne bagwiramu okuyimba kwaffe omutanzi okugamba bafana lwaki toyimba bafana lwaki tokola kivulu ate oyagala nkola enfiirwe gwe yakoze ekivulu gyo wala byafunye ekyokujjako eswaga n'abantu okuwanika emikono n'abantu okuyimba gwe wala byafunyeemu ki kyogamba ono kyeyafunye kimututte ku mufu yafudde mu kivulu yageze n'akola kolabo ne Nicki Minaj yageze n'akola kolabo bameka abayimbi betukoze nabo ennyimba outside Uganda n'akusaba budget ya mutwalo gwa $2 emitwalo 2.3 nga tosobola gyafodinga kitegeeza industry ya mwetereta ssente omuyimbi aweza nze ensinga Uganda abeereyo mu byalo nga atayaya badamandi wano betusinga okuyimba ajja mu Uganda n'asoloza miliyoni 10 fe okuyimba twagana okuteekako standard buli ajja ayagala kulyavugula emmotoka ennene n'osanga abayimbi abatusookawo ng'oli agamba wakabi nga n'emmotoka gyavuga gavumenti yagimuwa nga ombuuza accountability talina business mbulamu esobola kuba nga avuga motoka miliyoni 10 oyagala kulaga nze mu nsi eno ebonaabona ey'enfuufu nti ovuga motoka biliyoni 10 olwoba olimu amagezi obanga member parliament anagenda bakusiza nofuna sente ne bagamba gule motoka miliyoni 5 notunya ba parliament notunya baganda baffe bonna n'abali mu kisinde nga bakyalya sente za government mbuno bagambe miliyoni 2 za motoka miliyoni 10 za koyo zako masuti semane za masuti gwe no bamusiru botyo abantu babona abantu ne bapenjala nga nezo sente bozileta kugombolola bovuga motoka miliyoni 3 ofa genda ke Rwanda munse tuliranye eri mukulanga eri organize waliyo n'abayimbi abakubye international Rwanda nga Uganda yayimbe date muli muyimbi ali international okujjako byesibako obesobulina yesibako ndi international oyina okubanga bwofulume Uganda ekisookerwako sente Burna Boy zano na wano Wizkid bana bali wano zono ne Bulaya
sibya gama munabadde nolaga show nabadde mbazungu naina ubye nenga titoina ngatoina muvubuka bobutuka ko airport abantu abakuna abakimanyi muganda wafa bakuyola sente akomyewo nazo era obanga obosinga n'omukulembeza amanyi bro kubanze katugambe nkubi ya international nyenze nkomyo n'emitwalo 10 ejja $, kye kibera mu Kampala kye kibera mu Uganda mbagenda ziteekabwa mbazi komezaawo ziwa abantu ne abasajja bajjawo ne bayola sente zonna ne bazitwala nosanga ba promoter ba wanonga bagamba ngaba nabo batunula kati ba promoter tebakyayina sente ze kabivulu biri serious zonna sente abantu bajjawo ne baziyola ne bazitwala omuntu n'atasobola kutegeka muyimbi wa wano ayina value eyimba zasobola blood kubeera mugundi ng'otegeka ekivulunga kibanga kyakulwana biringa bya lutalo bagaggawale nenze music w'okulwana artist batulwanira ekirala bamulwanira mukazi obaki naye talent ngekiri mugwe kirala nange kyange kirala ate tulwane kiki ekitulwanya okitegeera kati bana abantu bano ate abamusijja bannyo kuba basinga talent eri mu bontono abamu balina common sense kituufu naye nga talent mu bo teriimu kati ate ayagala abeere mu kifo ekyo yalina talent kati gwe atabalina talent ogenda teesezo otya talent kubanga bino ebintu si byakuvuga motoka za bbeeyi mbuno kibino bya bongo kyova laba mu Uganda bagamba okusoma kwa muwendo naye mbuli abali bakweddeyo nga kwa bwereere oba okusoma kwa muwendo lwaki abantu tebasomera bwereere ne bagamba okusoma kwa muwendo ne kuli expensive omuntu asobola ku affordinga kati nsi eyo nsi kikaaki eyo abantu bagala kubeera mu comedy ne babeera kunonga badda mu comedy kwevuma kuyomba abantu abakune tabakona reasoning issues zetugamba mbuno zisobola okuyamba eggwanga ne bannamawulire ne batandika okukola omanya ebintu by'okusaaga gomanye ensi esaagasaaga era Nigeria yampa muganda nga tutekeddewo akazito gundi bado gundi bya Nigeria yajja muganda nga yatadde ekintu kino ku bunkenke lwakuba naye ayina bwe yatuuse stage ezimu ng'alina okuma ne music batadde ekintu kino ku bunkenke bwe yabayi nti bakwataganya gavumenti ne bayingiramu naye ffe wano gavumenti etwawula bwabuzi tesasula mukozi ate yegamba musasula abakozi okuva ku mulembe gwa jjaffe teri basasula eri muyimbi wasasulwa kampani zitunda bbiya waliwo bbiya gwemanya oba omwenge gonna omwenge omanyi sente zigugula okimanyi ngira ebbala ng'eccupa emu ey'omwenge egula eya bbiya egula $7,000 omuntu najja n'emitwalo 3 ne gaggwera mu bbaala miliyoni as in 1 million as in 10 million omuntu n'azinywa mu bbaala as in 10 ezo sente okimanyi nti nno wano okimanyi mwana ovebulanga oguze emmotoka miliyoni 7 nojjawo ne bakusaba omusolo gwa miliyoni 3 ng'ogenda givugira mu nsi yo kwegamba ebintu biri volongoto ebintu tebitegereka bya kidaawa era banegera tewaba omuntu ajja n'abalimba kituufu eggwanga lina alikulembera ne teririmu bwenkanya wadde n'olunaku n'olu obutali bwenkanya bulabire kukubeera nti omuntu akola ennyo wano tasasulwa gongamba otya nti abantu abamanyi gwe munoonya abatamanyi kuyimba mu bafandinge batwale eggwanga mu kizikiza goza singa bali bafandinga abamanyi okuyimba singa okuyimba kuli luddawa singa tukopiitinga ku nsi yonna naye yo omuntu ayagala mbu avimbire ku munnauganda gwe toyina kyonvimbirako omuyimbi munnange toyina okujjako nze okuwa lesoni zotasobola mu music toyina bwonvimbira kati mbuno goveri simanyi ovuga simanyi kuva kiwato kimbuno simanyi oli simanyi mu motoka bweti biki okuyimba mwakuteekawa kyomugamba okuyimba temukumanya okuyimba kuli musolofasi kulimu empaka tukyali ku sikere zisookerwako nsobola okuyimbira ennyimba z'amayimba yasookawo ennyimba kyobala olimbanga ennyimba zino nga love you everyday zava mu sikero za bulijjo ne zigenda okitegeera kyobala banti zanjawulo olaba nti olimba luli abani lusobola okucrossinga era lwacrossinga naye nga abayimbi abazimba tebalina crossinga n'ennyimba era zikomaawo kuba bbe endowooza yaabwe erowooleza wano Uganda nze wano omuntu ye bwanabona Uganda bwazimba ennyumba nga tenze njagala gikulaga nga eri mu nsi ndala nga yaddala kuba na Uganda kyangu nnyo okuzimba ennyumba kuba kyakolerera okujjako atanatuuka oba tonatuuka era oba ojja kukikola it is not mbunne ekyo oba tolikikola kati wano tuyina gye twezeemu omego olw'obuntu oli najja ng'avuga emmotoka ye agitulamu yekka ne famire n'agamba abantu ku kyalo nti mwenna kati ate abantu ne badda mu kukolerera ekyo bagula amamotoka mu kifo ekyokukolerera eggwanga ogenda maaso oli n'abalaga okitegeera nze naba wano kyali wange Kamiiri mu tayimu ye Kamiiri nga Kamiiri mu kifo okwesuplodinga agende kube ye talent ye yasala naye nga wano bwabulya nti banne baguze eskaledi ng'akoma ng'agamba kijja kitya nga naye addamu eskaledi omusajja yalina talent ng'egula eskaledi miliyoni ne bamulaga mbu eskaledi kya muwendo era nadduka mu Amerika n'akubira Palaso mufune eskaledi tugireete kati nti obudde omwaka gonna n'ogumalako kumbe abayimbi b'okompitinga nabo baswaga badrive bo batuuke bantu tebayimba wabula ba showbiz as in showbiz showbiz is good ne muga yetagako talent kati fekali yaffe wano omuntu asinga wa showbiz Uganda omuntu asinga tayimba tamanyi kuyimba
Uganda asinga wano wa showbiz ojidde mu motoka kyo yambala otya tewali wano muntu mbu ayimba ennyonza nezivayo olutiko ne lukwata mboyamba byebiri wano ojitege that's why abajamaica obalaba mugale gwembulira abajamaica tetuna tukakulepo y'abakongo nga tetubasinga platform y'okuba nti twogera oluzungu goza singa abakongo bali bayimba oluzungu singa baliwo genda abeshowe muvubuka yaze wano mukongo ayimba obuyimba bw'omukwano bwe yabadde olabeneza bannayuganda shows bategeka ziba zitya bajja ku stage bayimba beeraga bwerezi bakola kitayimba ate najja n'agamba ayimba abala nawuba ebintu emikolo n'agamba nze nnambeemu lwaki twerimbira mu kantu ke kamu okitegeera nobeera mu kantu ke kamu ogamba oyina abakazi bangi n'abakazi b'oyina bamalaaya abakazi b'oyina tekuli asobola kufuuka mukazi avaamu kya mugaso bonna beetezi bonna kati nti ensi erina speed gyeriko ogambye kino kyolengera mu nsi ekyokkaaya n'empaka netu byebiriwo blood kubanga gwe osobola okubuuza muno nalina gamba oligundi musinga olina jja kubuuza onsinga ki nti nkusinga kino kati ng'ekintu kyagamba ekyakusingiramu kintu kya bulijjo kiri possible buli muntu okikola ki kati ate nga gwomanyi omuntu alina kujja kwewanyako ku kintu ekitasoboka ng'ekyo kyaweebwa gwe wekka kirimu gwe kati wano mbasaba nyabo ne basebo tuveemuko propaganda era nebaza Katonda atuwadde ekisa nti industry neekula neyaniriza abayimbi okuyimba ne kubamu variety kati tubulamu ekintu eki mwe kuzuula baani abali gamba balina potential esobola okugenda ku platform eddako nga ne womuwa ssente tagenda kulooza gula motoka agenda kulooza genda akole wonders ateeke eggwanga lino ku map nga tusobola okwaffordinga collabos ezakabisa okwaffordinga video ezakabisa okwaffordinga ebintu ebyaddala ebisigadde bigenda tugoberera n'ebino ebyokudda okwerumaluma gundi abeererinze embeereno gundi abeereri bwe tuteegata tetugenda kukola ki kubeera bano abasajja abatungiramu baali adde ssente zaffe nze tolina bujjano ngamba na meetings omukulembeze omukulembeze nangamba ne lwaki muyimba ennyimba nga ze tuyimbye zonna ne alubamu 5 tena ze nali nfunyeemu nga ate gwali mu ntebe you don't even recognize music and art gwe you don't recognize gwe blood totubuzabuza music tomuwa kitiibwa ne art tomuwa kitiibwa ate wano waliwo talent kuba kulaga mtu ina talent ne bonojjawo okuyimba tugenda yimbire Kenya ne walala wonna tuyitewo lwakuba nti nno wakawe wasinga tosobola kuŋŋamba mbu nno okuyimba tokufangako abayimbi okuva abadda bonna bayimbye music kwe mufugidde abantu noŋŋamba mbu nno tobawana kitiibwa tobayita nako basanyuseemu naye gweyagala obasanyusize we bakuyambira oyitewo nga tesente zoba okuyimbira za muwi wa musolo kale gwendaga edduuka lyolina lyogamba najjemu sente kati nziwa abayimbi bajje banyimbire era ffe benyini zotuwa ziba zaffe za muwi wa musolo zigenda kumala ziddeyo mu banka zimale sasane zigende mu bantu abalala singa obadde oyagaliza okuyimba singa omanyi okuyimba gye kuli noba ng'oyagaliza okuyimba kyoyinza osooka bw'oba oyagala okufuna baadivaiza okufuna mu music oyina kunoonya abayimbi ate n'obatuuza n'olaba waliwo abayimbi abatalina ate common sense waliwo abayimbi abatalina ate mwoyo kati nosooka otuuza abayimbi n'onoonya abayimbi nze nagenda ewa Jeno Salimu Sale namala kuyisa voice note after omwezi ogwo nakera ku makya nalimba mu gym nalimba kudduka nabeera eggulu omwezi mulamba nga bajjajja bagadi bawoli baani bonna be bali n'omusajja natuuka nakola message ne bagamba Jeno Sale nkuwa ekitiibwa taata naye nkuwa kufa singa wali taata wange kuba singa olina abaana bali mu size yange singa bakuvimbisa singa oli wa kitalo nnyo naye mukwata abavubuka abazaliddwa abakazi abanaku ne family enjavu ne mubateeka mu bintu by'okubabonyabonya kakati nze najja wano eggulu emwezi gw'omaze wano olina abantu abatamanyi kuyimba kwabo kwabeewo omuntu akuba instrument agendage kwabo ajjamu instrument amalobozi nga mmwe gwe ne bagwa guzibye omwoyo gwe gwogera njagala abantu abo Jeno yankubirirawo essimu yankubirirawo essimu nangamba jangu ewaka nasindika patriote ne zino nengende wuwe twasanga waliwo abazungu ne mutabani wa president wa Angola ne tubazza mu alaali ne tubalaga music bw'alina okutunda omuzungu n'agamba I want to listen to these boys ne tubaga mugenda bavuna oluzungu lwaffe tayinza obutategeera ebintu ebibiri tugenda banyona mu mutegeezi nga Jeno tamanyi wano music tuyinza mujjamu tutya ssente ng'ovujjako ebyokuyimba ku stage ne tujja ne tubala ssente oluyimba lumu ze lukola oluyimba lumu bakakola tuni zaali zikola nusu 7 ne tuba ku nusu 7 nga ziri direct omwezi gumu ne batuzza mu numbers ne batandika lumu it was which year nagenda okulaba nga bazze every day omuntu akosa baka oli mu federation bwe bagenze bakozeeyo ki kyoga ffenna twale emitwe mu state omuntu omu tamala oteseza abayimbi bano kyoga abayimbi bonna tebasobola kuteesa kyoga omuntu omu tasobola kuteeseza abayimbi just bagende babakuŋŋanya omuwendo bababalyeko omuwendo basobole okubaliirako
nze genda genda tukagulu nga ne bali abali gulu nabo balira ku bayimbi nga nabo balira ku bayimbi nga zinali manyi basajja nabo nga babalira ku bayimbi ku balya era bakola ebintu gotoli awadi ze bakola simanya jaza awadi za yamba kyegwanga ziri ludda wani ajina jaza awadi zagenda mu sente meka babala billion meka we are mad. Oyina statement je wakola lulingo ku show ya Khalifa ya Khalifa Ganaga no gamanti wewe kunoga Khalifa yewale nnyo abayimbi abali sente za federation nze kyo nakimugamba yamanyi kati tupena tukuze buli omwe atambuza bulamu naye bolabe ensobe yo kama munno omugambako nze sagala zoleyo kyovula nze omuntu nze okitegera kiwanze okuyimba n'abamu abantu bazoleyo ngamba ga mweyimbi kati mfa kigwe nga toyimba nengo obeerawo